The Newsroom, where untold story is revealed. Omusajja Kasolonga simumala bannange natumiza n'ekifaananyi kye nyala nkitunulira okumala kikangana mu ttaano nga bakitadde awo. Ntunulira omusajja Kasolonga simumala. Tologa. Niyo unale bonsereko. Walabako sawa obulumi bayitamu nga baganja ekivulu kyekyotera. Omusajja yakaba amaziga n'alaaja nanga muganya omuyamba. Kati omusajja afuddeyo yerwaneko ate mumufudde wantalo. Okitegeera okulumba no complaining bintu bibiri byanjawulo. Oh baba. Okitegeera okulumba ne no complaining byanjawulo. Okitegeera nze okulaba okwange saha ayina obulumi bwe, saha ayina sasula looni koze kivulu tekyaliwo naye ate kyemmanyi ayina we yeewola asobola okukola ki okutegeka ekivulu. Kasolo ajja kumutta era n'amulangira n'omulangira bingi yamulangira ku stage. Kasolo ajja kumutta. Kasolo ajja kutani kengisa temuwa abantu bakulu bitiibwa nabo basooke babyewe. Minisita Mulamba sahawo oyinza otya okulumba minisita owali ekibaye yabadde alinamu kaba mukuuma abeere nabo ne saha yabadde alina abamukuuma. Honorable Kasolo wetondera obulumi bwateeka ku Kingisa ne Geoffrey Lutaya tumaze wao njagala nkiddemu nkikati Honorable Kasolo yetondera obulumi kwanze mmanyi obulumi bwe balimu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. On other newsroom and an exclusive. Thank you so much for watching us wherever you're watching us from. It has been a long week and a weekend. A lot of things happened. Anyway, I'm here with Mr. Jose. The only Muganda wa Chameleon. Siri Muganda wa Chameleon. Hey, abasajja bempangaliramu abasinga kutandikira ddala ku ggwe muŋŋamba nzirayo ddi ewaffe kati oŋŋamba otya nnyinza obba nga ndi muganda w'omusajja ab'omutima ate nga muŋŋamba nzira ewaffe. By the way nalabye muganda waawo Professor Muganga ng'agenze ne ku malaalo ng'akaaba bannange siri munyarwanda w'e Rwanda ne munyarwanda w'e Uganda bale mundege koffe abanyarwanda lwaki mutwesibako mugende wammwe Jose. Oyagadde tutandikire ekyo. Mugende wammwe. Lwaki mutwesibako? Ekya Dr. Muganga. Nze ndaba yali teyeetaagisa kukola ebyo byonna kugenda ku malaalo. Proving a point. You don't need to prove. Okitegeera. Gwe beerawo weeyogerere don't prove people ng'ogenda ku malaalo ate ndeeta ejjajja wange ate ndeeta nze kyovala ebiseera ebisinga ankodde enwe omuntu bw'ajja n'aŋŋamba wakoze kino Jose bwe ndaba nga tategeera sennyonnyolako no naye so dokita yabadde talina kuddawo yennyonnyoleko nnyo agende ku malaalo to prove a point okitegeera and where he is Wamumala. What is so special nature okubeera minister? Wamumala. Eri just tunonayo butabo just. Sibe babali mu passport office biki. Abere wali. Wamumala abere wali. Vice Chancellor. Vice Chancellor wa Victoria University. Wali wamumala. Wali wamumala. Wamumala. Kati nze kati Uncle Deno tubeera ffenna. Leero bonajja. Nongamba Jose oli munyanda biki should I go to Nakauka nkulaga amalalo g'abajjajja bange to prove to you a point n'omulala enkyajje n'omulala enkyajje ate n'ekintu ekyo yayogera mbu ndi munyarwanda I'm not a Rwandese akatu ako wakalaba that thing abireke kuba maaso yajja atajja kwokya abireke no already tosobola kubeera na
butuuze bwa mirundi esatu ene wosobola okuba nabwo okubanga ekitukozesa ebyo kuba kunoonya bulamu most especially you look for green pasture woba okasanze wootuula n'okola kitegeera n'olyamu naye anyway yeyo omu ku abo abatuyisiza mu wiiki n'aba obutambi ne bongereza okwo toyogera ku butambi kale tobolaba omwezi guno sente zibuze bannaye mugamba muti abatulaba abatugoberera ate era ne mbasaba mwongere okubanga mu subscribinga no kulikinga videos zaffe ku The No Exclusive ku YouTube mwebale kubanga mutugobera tubasaba mweyongere banga mukola ki mu subscribinga weewaawo naye Uncle Deno oyogedde ku butambi omwezi gw'abajulizi pozi gwe guno ogw'omukaaga gw'abajulizi ate kati nabano bajulizi ba mukwano bano si bajulizi ba mukono bano bajulizi ba kwegatta tuba tuli awo twasooka mwani twasooka mu Shani Lips Jose omanyi gwe ovuga speed naye tugenda yitirayo keeyo n'obudde bwayo ku Friday twabadde n'ekivulu kya King Saha kivulu kya Kazibwe Kapo anyway omuntu ayinza okugamba kya King Saha kozi Saha yakyetikka era ne leero we tujjidde wano tumulese ku live ya TikTok abaddeko ne Muhammad Nsereko n'agamba Nsereko omanyi nti mu byafaayo byange ekivulu kyekyotera kye nali nakasooka okwetegeka sente zonna ze nali ntaddemu bakyali bange be nagamba gwe kuba ebipande gwe kola kino kola kiri Kasolo najja n'asazaamu ekivulu kyange Kasolo sisobola leka Kasolo naye yongerako ekigambo minisita kwawe oleeta ekigambo just Kasolo ka anim ani yagambye ka anim yadde mukunyadde Sahati ye yayimye nti Kasolo muje yakasala inze kweyo story waliyo by the way naliyo ku kivulu kya Mwami Kapo ku front page cause nze waliwo ensula ne front page Kinyana Mpindi so nagenda sagenda olwokuba nti ekifo kindi kumpi naye nagenda olwokuba nti Mwami Kapo munnakantu ate Mwami Kapo oyo yomu ku bayimbi abeewa ekitiibwa ate yo muntu awa abalala ebitiibwa Kapo awanya abantu ekitiibwa yes weewaawo so nze naliyo ndoza era walaba ku status zange naliyo nange naliyo adde tewanda banze omanyi postinga mbeera mu kifo magambe gamba obuzibu bw'engeri gyotabira na byakunywa ku mmeeza tosalabika kati mwababuuzinga mwe mulabika amaanyi kati bwe tugenda ku nsonga ya King Saha ne Mwami Kasolo nze era nze neewuunya abantu abalumba King Saha oba abavudde ne bagamba Mwami Kapo yeetondere minisita Kasolo mumwetondere minisita omazima amatuufu toyinza yisa bwotyo minisita amwetondere kuki minisita aweebwa katiibwa lwaki Saha teyakakanye ebyo nabisanga ebweru no kankubuuza Uncle Deno olutalo luno gye lwatandikira ojjukirayo simanyiyo mbuulira gye lwatandikira Saha yateeka ekivvuluwa ekyotera Minister Kasolo according to what I hear imbu Minister Kasolo n'asazisaamu ekivulu kyani kya Saha claims okubanga yateekamu obukadde kumpi wano bibiri okitegeera that's a lot of money n'abaana abandifunye ku kivulu ekyo bangi okitegeera kuba abamu bavayo ne bagamba bannaye minisita watufiiriza tubadde tulina okufunira wano okitegeera kati nze okulaba okwange King Saha sijjagamba nti King Saha yalumbye minisita talina we yamulumbidde okuddawo n'ajolonga minisita teyamujolonze ng'ensi yonna eraba nze waliwo n'omuntu gwe nalabye ku social media ng'agamba nti King Saha yavumye minisita but me I was in place talina we yamuvuma ate teyamulumba I have a right to complain so you want to mean that King Saha was complaining? King Saha was complaining. Okitegeera nze wensanga abantu nensanga Deno nga otugamba oli ne wani n'omugamba nti wani olinga animal
manya eba oyo avuma amaiseka animo okitegeera. King Saha was complaining okitegeera. Fenne tubeera ne pain ku mitima okitegeera. Okulumba no complaining bintu bibiri byanjawulo. Baba okitegeera. Okulumba ne no complaining byanjawulo okitegeera. Nze okulaba okwange Saha alina obulumi bwe, Saha alina osasula looni koze kivulu tekyaliwo naye ate kyemmanyi alina we yeewola asobola okukola ki okutegeka ekivulu oba okitegeera. So pain eyo gy'alina yabadde he was expressing the pain. Yabadde agezaako okujja obulumi bwe. Yes, omanyi abantu abamu obulumi omuggwako nga akwatulidde n'akwatulira. Kati akarwaini kendabye nga agamba imbu bannaye Saha tumwebaze omuntu oba tomwagala bw'ofuna ng'omukisa ogumwatulira mwatulire kyogezaako tugamba. Era nze ekyo kye nayize ku King Saha kati yenna ananjiramu bw'ati sijja kutereka nkwatulira bwe mba sikuvumye ne nkwatulira bwatulizo oba kitegeera ne kiggwa enkya ne nkusanga ne nkubuuza bw'onziramu well and good bw'otanziramu nga nange neeyongerayo n'obulamu bwange. So I don't see any mistake Saha gye yakoze. Abaminisita bagamba lwaki Saha yinza atyojjolo nga minisita ow'ekitiibwa temu abakungu ba gavumenti kitiibwa nabo basooke babyewe. Nabo basooke babyewe. Kitemu abantu bakulu bitiibwa nabo basooke babyewe. Minisita mulamba Sahawo oyinza otya okulumba minisita owali ekibayo yabadde alinamu kaaba mukuuma abeere nabo ne Saha yabadde alina abamukuuma. Olaba kakyankalano ke mubadde muleese okwonoona sho ya munnammwe sho yabadde yakazibwe kapo teyadde ya Saha. Ekintu kyonna okunyuma kirina obbeeramu ekikinyumisa era kati nga group ya Mwami Kasuku we bajja ku stage ne bakuba amazina ne banyumisa abo ne bavaawo. Kati ne Saha yabyongeddemu vibe mu kivulu ate vibe yagyongeddemu nga tavumye teyavuma era nze waliwo abamu King's Love Jose King Saha we nakawuka nange ndi we nakawuka pozi nawe bakuzaala nakawuka ndi we nakawuka teva nakawuka teva nakawuka mukukikuba ekyo ekyettaka ekyettaka era kati buli anaagira mu bw'ati mugambe nti wankola kino olinga B full stop. Producer nyambako kasalemu toddamu kwekwekereza basalamu kaji bakasalemu nawe ekigambo kinene nnyo abantu batulaba bakulu waliwo abantu abamu batuule nawemula ku social media kati ekyo ekigambo kyanyogedde kinene nnyo. Nze Deno nja kusanga nga olina kyo wankola ngambe Uncle Deno olinga B wankola kino ne kino n'ebiwedde nedda bannayi Jose toddangamu naye ebintu bya kisibe omuntu otamugambeko olw'okuba naye King Saha yatutegeezezza nti guno gwe mukisa gwe yabadde afunye ogw'okwatulira Kasolo mu lwatu yagukozesezza bulungi era mwebaza we yajja ebigambo ebyo Mukama amuddizeewo oluyimba ate olulala we yajja ebigambo ebyo omuga nti nze ndi weekyotera tojja kungoba kyotera we yabijje Mungu amuddizeewo oluyimba amuddizeewo hit kati ayongereko ki akayimbe mu luzungu atuweeyako oluzungu waba asiimye ayinza kayimba atya ayinza kayimba animolo naye nga he did what he had to do. Nalabye MC Meya ng'akyaziza Tamale Junior nga amala agokumya agamba ebivubuka ebyo bisaha birina okuddamuko ku mpisa biddemuko ku mpisa omanyi nze saagala kwogera ku mannya g'abantu neŋŋamba onawulira omuro. I saw that video. Actually kuliko omwe yagambye nti Minister Kasolo agenda kutta King Saha. Statement eyo wagiwulidde? Saagiwulidde. I think video eyo njirina muno ng'egamba nga Junior agamba nti Minister agenda kutta soko tuwe gituwe agenda kutta obyogere
Njagala nkikulage nti ajja agenda mutta. Nga bakiri. Junior aba asaaga. But ekyo yabadde talina kyogera. Junior yabadde. I think video eyo erimu eri essimu endala ate gyendeseewako oba. King Sir abadde asoomoza Minisita Kasolo. Kasolo ajja kumutta. Era n'amulangira n'omulangira bingi. Yamulangiri ku stage. Kasolo ajja kumutta. Kasolo ajja kuttaani. King Sir. Kasolo si mmere yakulya. Ng'abadde tonange ajja mutunuuliramu. Kasolo si muntu wakuzanyirako nga bw'olowooza. Manyi abaana abo abayimbi ffe tubasaasira. Nti badde bamanyidde okumanyiira bannamawulire abantu abalala nga no mu bayimbi bannaabwe. Munnabyabufuzi si mwangu. Munnabyabufuzi si mwangu. Kasolo yamutunuulidde ne mukyala we. Naye ng'ebiyita mu bwongo bwabwe gwobimanyi? Ebiyita mu bwongo bwabwe. Tulajja tunudde. Kibi nnyo okulowooza nti mu nsi yonna kwasinga amaanyi. Ate kibi nnyo era okulowooza nti buli omu nga bw'olumba bapalaso n'obakuba. N'obavuma naye Kasolo naye bw'ojja omukola. So King Sir alina kwegendereza. Ekirungi kyokka kye yakoze bano abayaga be tebazze waali. Abayaga ba King Sir tebazze wa Kasolo we yabadde. Twali tuyinza okuwulira essasa awo. Shooting range. Era mu kivulu ekyo mwabaddemu abasirikale. Waba kuwaako omuntu wa King Sir. Nenga that statement wasn't called for. Kitegeera. Ate abagamba bonna bali mu gamba nti King Sir aveeyo yeetonde kapo yeetonde. Temwetonda. Tebeetonda. N'okwetonda kyabu. Ne minisita aveeyo yeetondere essaawa okusazaamu ekivvulu kye. Aveeyo yeetonde. Ate essaawa talina w'alina kwetondera kozi teyamuvumye. Yabadde amugamba nze banzaala kyotera bwe muli bamunkooye munzizanga kyotera mbanga munzise munzizanga wa? Munzizanga kyotera. Kati yeetonde kuki? Eyo video ngenda gikuweereza. Gintereko. Ngenda gikuweereza. I downloaded it yesterday mu ssimu ewaka gye. So King Sir bamuleke. Akube ennyimba ze ate Saha omukisa yagufunye kuba oli yazze mu ofiisi ye. Saha yali talina walumbira Kasolo mu ofiisi ye. Ku Kingdom Kampala. Ono yazze mu ofiisi ye n'amuwa. Tajja parkinga ku Parliament Mulinda. W'omusanga w'omuweera. Lwaki King Sir agulawo nnyo entalo? Lwaki yafudde omuyimbi ow'entalo y'omu yalina olutalo ne Palaso y'omu wuuyo? Si wa ntalo. Omanyi omuntu w'amazima mumulaba bubi mmwe. Eryo si fujjo ly'abaana ba Nuupu baleeta fujjo kwabo. Si fujjo ly'abaana ba Nuupu. Naye abaana ba Nuupu balina fujjo. Tebalina fujjo. Okwogera amazima si fujjo. Aba Nuupu boogera mazima. You people mistake omuntu ayogera amazima okuba ow'effujjo oba ow'entalo. So we misquote them. Yes. So omuntu wagamba nga amazima tomulaba bubi. Amazima ago gakuyamba. Naawe nobaako kyokola ki? Neweetereza. Kyotereza. Bwe nkugamba amazima nga weetereza. Nti nno ekyo munywanyi. Ekitegedde. So King Sir bamuleke akole bibye ne minisita akole bibye. Baba baagala beetonde. Minisita aveeyo yeetonde okusazaamu ekivvulu kyono. Ate saa ye talina kwetonda. Nalabyeko Dr. Kwefu ne Kapo nga bakoze live jo. Nga bagamba beebaza King nti yabeerawo from day one mu rehearsals. Era no performinze bulungi. Era n'agamba Kapo nti badde bayogerezeganyizaamu nti kituufu omusajja waali mu audience naye okole ki?
Nera kapo nyini nagamba bannanga atategekanga ku kivulu yatamanyi busungu muntu wasola kola ki. Okitegedde. Omusajja ayinza okubayira tuusaawo. Najjukira obulumi ne buyambuka naga ne lwakisimu waamu. Okitegedde. So n'asaba Kasolo bw'aba asobola. Abeeko kyakola asinkane saha nga saha bwe yagambye nti wakiri politics aside ne tuli basajja baganda nkubira akasimu mugabe muganda wange kino nekino bwe kiti. Okitegedde. Kati ko kaziwe kaponti bwe kiba kisoboka amukompensating yo niba mugamba ati kwata okale milioni 5 sasule koko okitegera ebirala nawe. I'm very sure King Saha will cool down about that. Osha ekintu kyonna olutawo lonna luggwa na kutegeeragana. Okitegera you come to one table ne mussa kimu. Okitegera because I don't think like King Saha asobola ovayo namugamba mpawo bukadde bibiri byonna. But if minister can come to one table ne King Saha ne boogera, I'm very sure kyonna kyabamukwatiddeyo. Saha aba asobola osasulako abaana bano bakola nabo abataafunamu mu kivulu mpozi n'okusasula amabanja gayinayo ku kivulu ekyo kyennyini. Tuve ku baana abadda ku social media ne bakuba emimwa ate Saha yakoze bubi okutwaliza wamu Jose ekivulu kyabadde kitya kyatambudde kitya. Ekivulu kyanyuma ekivulu abantu bajjumbira kozi waliwo baneena abaagala osasulira ku gate. Abamu baatuuka nga tewali wa kutuula toyina wooyimirira ne basikola ki ne basigala wabwe. Nabagamba nga bajemba we ticket ne badda mu malala. Manyi abantu abamu I don't know lwaki abantu abamu wano mu Africa tetukkiririza nnyo mu kugula ticket prior to the event. Twagala nnyo sasulira wali ku mulyango. Anti munede okitegeera emaaso g'omuddugavu gali wano oba batya nnyo ebicupuli ky'omwana asobola okukuba gundi ticket y'ekicupuli n'ekitali ekyo kuba abaddugavu bwe tutyo so bajja mu budde obusembayo ng'ekifo kijjudde but we enjoyed actually. Twanyumirwa ekivulu kyanyuma. Era nkulisaayo mwenna abali mu kivulu Muzeyi Kapo kulikayo mu kivulu ne mwatugirako n'amasannyalaze nga King akyayimba. Amasannyalaze ago tebagajjaako intentionally. Generator yeekanga just waliwo ya parking mu maaso ga generator ate n'alinnya ku waya. Yes so kyekyo ekyaliwo. Bebe Kulu alina ebigambo byayogedde jjo kutoka ntoko nalabye muzeeyi wange gundi Jenkins ambe ekivubuka ekyo lwaki tekiwa bantu bakola ekitiibwa. Bebe Kulu nabagamba ebyo byebigaana abantu abagagga okujja mu shows mugamba ebivulu byagwa kakati ebinaabamu bitya ssente nga abagagga bwe bajja bakasola mu bayisa bwe batyo. Mulowooza kyangu kasola okujja mu kivulu kyo. Balekeyo tebajja fe abantu bawo wansi tujja wagira oyo omuntu atubeererawo. Kale tutambula ne bannaffe aba Like Mobile bagamba nyiga star 217 star 543# osobola okwegulira data oba airtime ng'okozesa omukutu gwonna kwonna boli either MTN or Airtel. Nyiga bunyezi star 217 star 543# osobola okubeera ng'ate ofuna empeereza ey'omutindo eya Like Mobile. Like Mobile webali okubeera nga bakutuusaako ate enteekateeka zonna nga bwe zigenda maaso n'okuba nga zitambula. Tuli ku Beyond the Newsroom kotekadde ni exclusive erinnya nze Deni andine Jose ku side eno okubeera ng'ate tutematema ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambudde over the week tubeere ng'ate tugenda maaso n'okuba nga tubibawa koteeka ekibozi. Jose obutambi bw'obuseegu nga bufuuse obuzibu twatandika ne Shan Lips n'atuyiwamu tuba tukyali awo waliwo mu kisitu ye kisitwani kisitu oba kirabo omwana ow'omubiri kyana kirina Benedict kirina akawato gwekati naye ekyana kirina ekkubo bw'ozibirizaako bwoti bw'oba oli ku Ntebe road ogenda okwekanganga ali ekibuye ng'otunudde ku airport olaba nnyonyi ezikka zirandinga. Nkubuulire Uncle Deno nkugamba ebigambo bino nze kye nayize oba amagezi ge nnyinza okuwa bannyinaze abali eyo bw'ogenda ng'osisinkana omuvubuka yina omusajja yenna mugenda mukikola ekyo mujjeeko mwenna amasimu mugagjeeko mugateeke wali andi gonna agenda ogenda mu buliri nga weeri. I don't know oba bakikola nga bakigenderedde naye kirabo kisitu
omwana Kisitu yatulaze ebintu ne tugamba bajjajja ne bagira akatambi kali bro bw'okeetegereza wakalabye katambi nakalabye wetegereza bulungi bw'otunulayo ennyo sebuso osobola ogiraba munda gyeri nakoze muwenti nezibirizaako eriiso limu nagenza okuddamu okulaba nga ndi mu Lwera nti ngenze Masaka anyiseemu neŋŋamba sirwa kuddamu nezibiriza neŋŋamba bwe naddamu okutunula nyinza otunula TZ Uncle Deno nyina kintu ky'ayagala obuuza kuba kyansusseeko Kisitu yavaayo n'agamba nti obutambi obwo bwadda bw'aba yali yenkana bw'atyo kati yenkana atya omanyi nabadde scrollinga bwentyo ku TikTok nendaba ente ng'ezaala ente zino enzungu ozimanyi ng'ettwe liti neekubyamu akafaananyi ngamba mu mutima akayingira kaba kati ne kye kafulumya koze kati Kisitu wano nze olaba mbeera bwezi mu kyalo ng'ente ezaala nensooka nzirukawo kati kankolage katambi ka Kisitu wejjukanye okola byaki omanyi eno essimu eno yo ebeeramu obutambi era bwe ntuuka ewaka nga njijjako nyina gye njitereka omukyala talabako oba mugamba kati tukolemu kana ka Kisitu nedda omwana abandi oba oyagala mwonoona nkulage ka Kisitu naye Kisitu ng'alina nnyo omugongo ogenda laba gwerinda ogenda laba ogenda lingiza olabe Tanzania ojja kukola ensobi okatunuze wali ze sibiyiimu nkalabi zano mu kusooka nalowooza oba mu mmiro gwa muntu ayasamye kumbe gwe awe tutuuse naye mama gwe abaana nga beekulabire nze kyali wange yakanterako ku makya akatambi kano nayefuluma genda kukola kano ka disclaimer ne Sam lwaki oleeta obutambi ndoyono ate munne saakajja wa Sam wakajjawo saakajja wa Sam manyi ye yakuwa nakajja wa musajjawo wani omutegedde ateekamu ne ssente n'akagula mumugulira ddala n'akagula no oli namuterako ekiwaya n'akamuweereza n'aŋŋamba muganda wange nkafunye distribution ndowooza ku mwenna nze atasaba butambi saaka kuweereza kebere nedda bannaye alimba simu yino saagala opayirize kabalabe chatisizo omanyi gwe jozo okeera okupayiriza wadeliitinze sijeliitinga message bajja labanga tekuli wadeliitinze wamba mulaba wadeliitinze wamba mulaba nedda waliwo eri essimu endala eri essimu endala kwebuli mbeera n'essimu emu Jose sebonze siraba butambi ne lwaki abaana abobuwala bagira obutambi Jose obutambi ne babuta nenze ndooza abawala si be babuta abalenzi abasirusiru babuta oba business nayo abamu bagamba business waliwo omwana bamuyita Bianca oba omumanyi omugundi omulenzi yeeyisa omusiyazi oyo ennaku ezo alina video gye yakola n'agamba Mada Shera Price watavaayo muwa ssente agenda ttaaki obutambi era Bianca ffe tulinze obutambi bwo tetumanyi oba bagenda babukozesa naba bamukozesa simanyi na Bianca lwaki nalaba Bianca oyo juzi ebiseera ebyo emabega nga atutte wa Minisita Balamu kawuza honorable taata sigenda biddamu omwana yafuuse mu ssege n'ateeka pini mu nnyindo n'azissa mu matu n'aziteeka kirabika ne kuka animo yateekako pini omwana enjala zonna n'aziwanvu yazikirwera ali bw'ati omwana omulenzi olwana lwagaana okusoma yibone buno obwana obumu
Kundi amakomera tegakyakola. But Minister Balamu, yo ani gwe baziza mu ministry y'abaana n'abavubuka n'omukyala gundi weeyo simanya luda. Tuyamba okwate Bianca mu mutwale kampiringise bwe muba muti omwana ng'oyo okusiiga abali empisa embi zaalina. Mufune ekkomera liri eryokka mulisibe oba obwana ng'obwo mukwateeko kamu mukasuule wali ku State Square temujja kubiddamu. Naye olaba oyo Bianca omulaba bw'omutwala ekampiringisa asobola okwonoona baasanze asobola basi yagabona. Wuliriza nedda nagenda okulaba gundi mu kkomera wano Devicom. Taata onansonyiwa Devicom naŋŋamba pressure bamukwata emirundi ogutali gumu ebiri. Okakasa ogutali gumu ebiri ng'ali mu banne basibe banne bwe bamulya bwalya. Amanyi eyo topic saagala gyogerako nnyo. Saagala gyogerako nnyo erimu ekigambo bisiiga. Bwetyo ngenda noonya ku Devicom this week tukole ne interview atunyumize. Yatugamba kigambo kye bayita ekisiyaga. Wano. Abaana basabira ddala bannaabwe siri oba n'empisa olina akwa katole ka sabbuuni. Ab'ekirajja kugamba wayi bikula. Ate n'okuwaggwa ku kikazi oba musawo oba ki. Ya mwana bamubalira. Katukome wano. Tetujja kweyongerayo ku mboozi eyo. Ejjaba ya lulala. Exclusive yange. Tujja funayo tukyasale bajogereko nze nzire ku kamera. Njaleeta Devicom. Bw'oba ayagala obanga wooli, good don't worry. This very week. Era gere Makindye tukole ne Devicom show. Tujja genda tumulabe. Ombuuziza ankoddeno nti abaana bafunamu. Bafunamu mu butambi. Nalabye Abba Makasi ne girlfriend we. Omanyi babazungu mutabani wa bebe ku Bobby Wine Chameleone Abba Makasi. Abazungu bo bayinza oba bafunamu. Naye wano wafa I don't know how they earn from it. Naye simanyi oba bafunamu I don't know. Kitegeera. Naye nga abaana mufulumiza obutambi bususse butukubye ebisiraani sente zitubuze. Ne views zibuze. Tuba tuva mu Shani Lips tudda mu kisitu. Tuva mu kisitu Fine Girl. Tuva mu Fine Girl Abba Makasi. Ate nagenzo ulyambo waliwo omuwala gwe bakozesezaayo pisto. Sannama ate oyo omugyewa. Nakawulidde eggulaawo. Ate tuba mbandi awo nga baŋŋamba ate waliwo omulala ekikere gwe kyali kijirayo. Oyo comedy. Frog. Eyo comedy bannange nze mundeke. Tusiima empeereza yammwe abatuweereza abatukolera obutambi naye bannaye mukisosezza. Abobutambi lwaki temututeerako sound? Nedda tebateekako nedda guno omwezi gw'abajulizi mwezi mutukuvu naye abaana kye batu. Nze mbadde nsaba abobutambi mututeerengako ne coming soon. Wait for another episode. Ngolo ntuulaawo n'essimu yeninda party. Tuba tukyazeemu okukola anti tuba tutudde akatulinda paati terina kumpitako. Nalabye omwana awo Zubeda gwe yakyaziza omuwala ng'agamba bo babukola naye babuteeka ku websites bazungu be babulaba abali ey'ebweru mu West. Abaana be bakwatira mu nnyumba omwala era agamba mbu tebalina buzibu ku byo nakubikola. But you people waliwo ekintu kye tuyita morality. The moment you become immoral oba ofuuse ekintu ekitagasa mu society. So bw'okola ekintu bwe bagamba nti bwe tuba tutambula tuzza mu maaso bwe n'osalawo ofuluma emabega ekitegeeza okufuusa ekitakola ki ekitagasa. Naye nze ankoddeno kankusalemu ekirimi. Nze sigenda nnenya abaana bakola butambi obwo for them to earn something. Sijja banenya. Embeera eriwo mu ggwanga wano. Embeera. Joseph fetuli obulungi ennyo. Tetuli bulungi nnyo kyogamba fe obwavu tebutuluma. Obwavu sijja gamba nti nnyina nnyale sijja gamba nti ndi mwavu. Naye era obukuluma oba olumu. Okitegeera. Nnyina wenfuna. Naye eriyo omwana gw'osanga talina wajja. Nga the only last option kugenda kuzanya buntu obwo abutunde eyo teba last option kubanga nagifunye yabafunye opportunity. Bro. Abaana bali mu biyumba bakola. Baana bagenze Saudi bakoze. Bannaye please girls go work. Bagende batya Saudi nga tebalina input. Ogende wa agent. Jose waliwo omwana wa agent nakusaba million ezi omwana w'obuwala nga tazirina. Jose osanga omwana avuga Subaru ya million 3 mu nnyana.
n'omusanga akuta iPhone 17 Pro n'omusanga ng'apangisa apartment ya miliyoni 2 ya miliyoni 1 naye nga apartment gy'asulamu omwana talina mulimu gumuwadde emitwalo 3 omwezi lwaki tebaata obutambi lwaki tebabakozesa emabega n'emaaso anti kyenkugambye nti tetulina mirimu mu Uganda tetulina mirimu ate ne bwe tugenda okukola bannayuganda baagala okukola bannayuganda twagala okukola naye emirimu gye tugenda okukola bakama baffe embeera mwe batuyisa bro abaana abali eyo bakaaba ku mirimu mwekoze ebintu omwana n'agaba n'enkya kati rero tuli mu weekend enkya Monday ng'alina okuddayo kola banene enkyera kuddayo kukola kubonaabona n'omugamba badde mayo ogenda kola noga kubonaabona tekukyalikola okitegeera omwana n'akola emyezi egi nga tannafuna musaala n'ayingira ogwoku yenze nakolerako rediemu nemala omwaka mulamba nga tensasula okitegeera naye basitumwe mwali babi nnyo so abaana baba bayingidde okwekozesa like okwekozesa self employment nga batandise kutabutambi bate badde manyi kisiru nnyo amanyi luli wangamba abaana badda kujji ku mazzi g'eggi nze abaana kamba wagire mubute babute bwaba mwe bajja ekyokulya mukole obutambi bwammwe kijja bbeerawo bulaba joze abaana bakola mu hotels bano treating bo batya era how do they earn a living emboozi erumu twagyogerako naye tetwagimalayo abaana mu hotel ŋŋambe ntya abaana abo bayita mu bingi ab'obuwala abaana ab'obuwala bayita mu bingi okitegeera nti agenda kukola n'ekintu ekimu nga teyandyagadde kikola naye lwaki omusaala omwana n'akola emyezi egi okitegeera omwana n'akola emyezi 3 nga tafuna musaala okitegeera kati deno bw'onajja ku hoteli oyinamu ebizo omwana okimanyi oyina ate omulaba ogenda mutigaatiga ogenda mukuba ku mabina ogenda kubanga alina kyoyagala omukwate ku bbeere abaana bayita mu bingi abo abaana bali mu room service eyo abaana babakwatira mu rooms eyo ne batayogera kubanga ono amukutte client amukutte agenda mala omukozesa amuweeyo obusente omwana asirike okitegeera naye nga lwaki asirika cause kano akasente kafunye oba omulimbye n'emitwalo 2 omusaala abanja emyezi 4 kwabiri agenda asasuleko akayumba abaana bayita mu mbeera naye tebayogera I'm telling you the truth nze mbaddeko mu hotel industry okitegeera customer najja n'akwatirira omwana ku bina n'amukwatirira olw'okuba agenda mumuwaayo akasente okitegeera so omulimu gwa hotel management and hospitality gyegimu ku bikyasiza okuba ebizibu wata Uganda. I don't discourage anyone kugenda kukola course eyo naye baboosi mu hotel bakyuse mu nsasula y'abaana babasasule omwana muwe akasente ke mu budde okitegeera osanga abasajja abamu abasajja abakulu eyo mu tawuni obasanga ng'agamba gundi twandigenze ku kahotelo ka waliyo ebyana tebigaana bamanyi n'okwegambako yisha tebigaana tugende golabe nga bagenda ng'abaana babeegattako ate bamanya nti they are desperate bajja kifuula muze nga buli kadde okitegeera ne bw'oba n'etaano era osanga abantu amu ng'agamba nze saakwana waitress n'omubuuza lwaki bamalaaya beegaba biki naye abo abaana tebabikola okuba nga baagala naye the system within the hotels okitegeera yesindikiza abaana okukola ki ebintu ebyo oba n'osanga omwana weyita omuvubuka oba abaana bonna ab'obulenzi abali mu hotel n'omusanga nti agenda kudda ku baclient abakyala bamama okitegeera bishuga mami nabyo bibalya yes babalya shuga mami ng'akozesa akaana akavubuka mu hotel naye nga kivudde ku ki butasasulwa okitegeera so nze back then we nali nkyali mu hotel nali njala kukolayo association nga egatta abaana bonna abali mu that hospitality industry okitegeera
kale betwandisobodde osisinkana you know cause okwegatta geemaanyi okitegeera okwegatta gwe toli muganda obumu geemaanyi okitegeera obumu geemaanyi nti bwe twandyegasse ne tukolayo eddoboozi tomanyi ate ne bana abatya n'okwogera bandivuddeyo ne boogera then n'abalala ne basobola okufuna obuvumu obubeegattako. But as time went on hospitality industry nenjivaamu kyo kyakujja mu hotel management is Jose bintu ebyo butasasula n'okulya nze ebyo saabikkiriza kuba ewaffe tuli banaku yamba manyi ewaffe tuli banaku so nagamba hotel industry kansoke enkola ki veemu ngenda kujjewa mwe nakawuka muzeeyo kayiika k'ettaka jangu waffe nakawuka nenyalayo kayiika k'ettaka ne Kampala tekyali mulamu just twesibayo bwere teekayo omukyala abeereyo wasa naye nga abaana bali mu hotel I'm telling you I think even the government needs to revise its ngeyita mu ministry of labor and gender bebasinga okuba n'akasente kati munaye tetulina kyakkola yadde be balina and oba be bali mu business zino zetwogerako barivisinge ku mbeera y'omukozi okitegeera nze ngamba naddala mu hotel industry I think we need to work nga tukolera ku contract okitegeera n'emirimu kati tebakyagaba contracts bannange okitegeera ate nga contract yandibadde protectinga cause buli kimu ekibeera nga kigenze nga tekiri mu contract tosobola kikola ate n'ekyalo eba ekugayidinga n'okuprotectinga okitegeera naye abasajja bamanyira abaana ano mu mirimu olw'okuba nga tebalina contract tolina bwogerero omusajja n'akumanyira manyira nze waliwo restaurant emu gye mmanyi bw'ogendayo ng'oli mwana wa buwala eriwa wano mwali wano mu Kampala wano bw'ogendayo ng'oli mwana wa buwala boosi oba muganda wa boosi n'atakusi n'otamuwa wano yitamu genda kale the new exclusive gwe mukutu kwe tuli Jose Mboze oba lwaki buli kaseera tugireeta kawungeezi tujja gyongerezaako another day obudde ndaba bugenzeemuko ne ka alanje kanzigiddemu kempeweze genda okulya ku kyeggulo ndowooza tugenda yitira ewarema kale mbagaliza by'okugyagaliza tulye ku misito gy'embizi siibula tugenda kulya mbizi tugenda lya mbizi tusiibula ate Rema oyogedde musira okumpi ne warema kale siibula tugende tutuukira warema kale siibula tugende bane mwebale kubanga mutugobera mwebale kubanga mulaba videos zaffe n'okulayikinga ate era mweyongere kubanga musubscribinga ku Deno exclusive. Kale, beyond the newsroom, we will go badde beyond Kotekadeni exclusive. Thank you so much for watching us. And okay, I want to say a goodbye. I sound out. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.